Aya basi mu weekend yonna we twatandikira olutalo lwatandika mpola mpola abalulabako abadde ku mitimbagano nga mu lugobe lukyagenda mu maaso era we lutuusa akadde kano bagenze mu nnyimba wakati w'omukyala gwe bayita Spice Dana gwe bayise ow'ebirungo ate nga Sheebah kalungi naye bamuyisani ensonga ne zitambula bwe zityo tezitekereka wadde n'akamu obuzibu bwe buva toyinza kumanya naye ng'ensonga zonna nga bwe ziri olutalo we lwatandikira omukyala gwe bayita Sheebah yagenda ku Twitter ye n'agamba omuntu okufuna emirembe alina okulowooza ku bizinensi oba ku byalina okukola ebibye ebiyinza omwongerako. Spice Dana n'agenda ku Twitter akaunti ye n'ategeeza n'agamba omuntu tolina kusiikiriza munno, waliwo ababeera abanene tugeze n'asiikiriza munne olw'ekitangaala. Yali akuba omukulu gwe bayita Sheebah kalungi. Ensonga olutalo we twasobodde okuba ate nga lutambula byonna bivaawa. Abajjukira ekivulu kya Spice Dana we kyaviira, Spice Dana bamugerako bingi nnyo nti ekivulu kyatambula bubi okuyimba tobitegeera biki. Spice Dana mu commenting alina we yagambira nti saagala nyimbe nga bali be mugamba Sirindiyoni ba Beyonce baani, mwagala bali abayimba zi semi live nga akuba omukyala gwe bayita Sheebah abantu tebakitegeera. Sheebah n'asirika, bwe yasirika ne lujja ne lukoya. Kati omukulu gwe bayita tiimu ya Spice Dana yajja neeba ng'eyagala kusiba, yasiba omukyala gwe bayita Rita Dancehall. Rita Dancehall baali baagala kulumya omukulu gwe bayita Ziza Bafana kuba yali muzinyi we. Awo nno Sheebah waluyingiramu nga yeebuuza buli omu anaakuvuma onaaba omusiba olutalo we lutandikira. Ne lutandikira ku Rita Dancehall. Ndowooza amawulire gano gasinga kukolera Rita Dancehall gamukoledde nnyo erinnya kuba badde batamumanyi, batandise okumutegeera. Kati mu music byonna ebiriwo waliwo akayimba omukyala Spice Dana kafulumizza balige ya nkoona weekali ka mulembe nnyo yakafulumizza bigambo nga 2-3 naye nga bikuba nnyama ku nnyama. Spice Dana ne Sheebah ani asinga? Obuzibu bwonna buva ku ki? Ani asinga okuba ate akadde kano? Tukkirize tugaane nti Sheebah endongo abadde akikubye n'akaana ke bayita Spice Dana kaleeseewo ekyenjawulo okuvuganya kubadde kw'amaanyi era kyova owulira nti ebigambo bisobodde okuba ate nga bijja bwe bityo. Naye nga tuzzeeko emabega abaana bano bonna okuba ate nga boyinza okugamba nti balwanira endongo n'abasajja ba Paulo Kafeero ba Amani basudde bakasozi endongo bagyekubanga nzaakusinga nzaakuba nzaasinga nzaakuba tonsinga nzaakusinga Sebatta n'ayimba Kasozi n'ayimba Basudde n'ayimba baviiraawo ne baafa Paulo Kafeero n'asigalamu ne Sebatta ne beekuba endongo. Awo no competition n'etambula. Kafeero we yafa Sebatta n'asigala yekka. Akadde kano Sebatta tewali amuvuganya era baba tewali akuvuganya n'ebitambula biba bitonotono. Competition eno music eba esobola okutambula naye bw'eba egenzeemu obutaagaliza omuba eddogo okutta biki ebyo biyinza obutanyuma. Mu lutalo lwennyini luno omukyala gwe bayita Cindy aluyingiddemu. Abajjukira emyaka egiyise Sheebah abadde avuganya nnyo, babadde bali kumbiranye nnyo ne Cindy. Cindy agamba nti Sheebah live tagisobola wadde n'akamu. Wetwogerera omukyala gwe bayita Cindy omwaka ogwedde yazaala n'omwaka guno asuubira okuzaala kuba ayagala kuzaala akiveemu adde mu ndongo. Kati Sheebah alabye nga amuvuganya Cindy yavaawo, kati akamuvuganya ke ka Spice Dana ayinza kakolera atya? Ye competition eriwo akadde kano beeragako ebisongovu bikyagenda mu maaso. Team Spice Diana oba gye babayita Spice Gadgets bali bayita Sheebaholics be bagamba. Kati gwe sooka ombulire oli tiimu ki Spice Diana Sheebah muyimbi kyasinga? Kuba Spice Dana agamba ekivulu nakikuba stage tebangawo wadde n'akamu. Sheebah agamba nti nakuba Serena ennaku 2. Ensonga zeezo nenga olutalo lwe luliwo bagamba Spice yaliko, Sheebah agamba nedda. Kati lwe lutalo luliwo nkutegeeza bayingidde n'okuyimba. Sooka oyogere otugambe akusingira lwaki? Abanike Sebo ikinaye steady ono lateeka kuuza nayenze mukulaba okwange
ndaba Sheebah yakyasinze. Lwaki? Kuba Sheebah yakuba sene ennaku 2 ku mitwalo 15. Ekintu kiba ky'amaanyi nnyo ku muyimbi Omunnayuganda. Okay. Webale kuwuliriza. Sebo. Abani. Ogamba otya? Sebo. Yes, Sebo. Adensi mamperezayo abani. Sebo. Abani kawe kueleza. Yes, Sebo. Anatona ni minya. Ni timu Sheebah. Kainga kwa lya kuuliza, kainga kwa lya. Sebo. Sebo. Hello? Seruganda. Jaja bani keserekita. Sebo. Abajamiri kusaze Masaka. Bagamba tenaye. Nditata musajja. Sebo. Masaka bakwagala nnyo. Eboza. Kubanga biso kusesina. Bagenda obifuna nga twalifunye. Anti. Eka Sheebah kalungi baba kalina. Kati yakayina ki? Bakali swaba nnyo. Tebakavuganya. Allah. Kakayaye nkamatira. Bano bawagizi. Omuwagizi kati ye kyalina okwogera. Spice Dana yayingidde dda studio n'amukuba atuni yiino